Eddie Kenzo ku remix munange gye yakola wali ate n'omwana mulenzi wali ate RJ Kanira munange okuva e Congo alaze wali n'abanga agitadde so nga ate n'omuyimbi King Saha avuddeyo munange n'aweereza Chameleone obubaka ate obumusaasi okusuuka obulungi muganda wange gwe alaba Jaminati yo ngenda kubeera nga nkutandisa n'akatambi ka Eddie Kenzo munange ate akagendedde ddala wali ate ku mikutu egy'enjawulo ku kolabo eno gye yakola wali n'omukongo muyite RJ Kanira munange ku luyimba Moya remix ate wali gubadde muzigo omwereere era nga alaze wali nti no oluyimba alufulumiza ate wali wonna kakati no osobola omukyekingako mwana mulenzi ate wali Eddie Kenzo era nga bwolaba akatambi katwedinze nnyo ate wali ku mikutu egy'enjawulo omuganda wange gwe alaba Jaminati Yogi kakati side eyo nga nvuddeyo ewa Eddie Kenzo munange nkuzizza wano omuyimbi munange King Saha avuddeyo n'ateekayo wali obubaka munange ate ku mukutu gwe ogwa Twitter obutwedinze ennyo nga munange ali mu kulaga munange wali okubeera ng'aweereza Chameleone munange obubaka obumusaasira okusuuka obulungi jjukira nti no tulabye wali akatambi ak'enjawulo akagetinze vayiro munange nga kalaga omukulu Dr. Jose Chameleone nga munange ali mu kuddisibwa mu ddwaliro kakati no omuyimbi King Saha ddakiika wabadde tebannayitawo ku ddakiika n'ateekayo wali obubaka obutwedinze ennyo wali ku mikutu egy'enjawulo nno kino kyewuunyikiriza munange abantu abamu jjukira nti nno Chameleone n'ebya King Saha ebyaliwo emabega munange abantu bo babadde tebasuubira nti no King Saha asobola okuvaayo munange ate n'asaasira mwana mulenzi naye nga womanyi nti nakaseera kano kaba kazibu muganda wange ebyo soka ate n'obizza wali ate ebbali n'olaba kino ate muganda wange kubanga naawe enkeera naawe dusobola okukya ate nga gwe ali ku kitanda kakati nno ye mwana mulenzi nno King Saha kyakoze naye ayagaliza ate wali kubeera nga asindika obubaka ate munange obusaasira Dr. Jose Chameleone jjukira nti nno nagambye nti nja kubanga nkuwa update yonna enafaayo ew'omwana mulenzi Dr. Jose Chameleone ngenda kubeera nga nkomawo maaso eyo nesi update ndala making sure nti no subscribinga wobeera nga tonaba video osobola ogimpira like n'okusharinga ate wali wonna bwe kiti